Sigina FM na walungi abatuuliriza twegattiddwako omukulu Honorable Dombo tuli naye mu studio katumusabe atubuuzeeko tunyumyeko naye sebo moderator wa Signal FM njagala kwebaza mbadde nvuga mu motoka nga nzija Mbale kola mirimu jange nembawulira ku radio nga mwogera temwabadde SERERE ate nze nabadde samanyi kakati nensalawo nyamba bawuliriza zije mu studio buulira abantu biki ebigenda mu maaso manyi Bannayuganda mbasaasidde nnyo wanga mugenda ne muwuliriza abantu naye nga buli omwanyu meya bibye sebo njagala kwebaza program nungi naye nga mulimu ebyetaaga okutereezaamu n'okubuulira abantu biki ebyabaddeyo nga omwami omugwe mpulidde fenge NRM kyetwasoze ababadde ku social media balabye nga tuweereza obubaka bwaffe netango doi mwamulaba yali mutale center olwamala okulangirira yayozaayoza eyakulembera kubanga ne wankubadde nga teyandibadde we NRM nga mukyala Alaso eyawangudde kikolwa kya buntu bulamu okuyozaayoza abawangudde kati ffe tetukikola kubanga omudingi we NRM naye nga omuntu bw'amala okulondebwa abantu abamulonda kati kikakatako okubanga yoyo gwe tugenda okolagana naye ng'omubaka w'abantu b'eSERERE kale ze njagala negatte kati nkolere ku radio ne wankubadde omudingi ayinza okuba nga tawuliriza naye manyi nti alina mikwano gye giwuliriza bajja kumugamba nti tumuyozayozezza era tumwagaliza ekisanja ekimpi kino ekirungi okola ennyo atuuse obuweereza ku bantu b'eSERERE njagala mbabuulire nti nze nabadde SERERE okumalayo wiiki nga 3-4 SERERE kitundu ekirina obugagga ebyobugagga bingi kyetoolodde amazzi ettaka gimu naye ate abantu baffe beetaaga nnyo okuyambibwa okutegeera ekyokola naddala abakulembeze kubanga neewuunya nga tugenda kulaala eteeso nasanzeeyo ekipya kyesirabanga ku mwami Nandala yakikolako muno mu Mbale naye nga oba yeyasiiga omuzoogo abantu b'eteeso bwe mugenda kulaale abantu baba tebaagala kuwuliriza bye mwogera bagamba tukole layini tukole layini neneebuuza ffe tuze kunyonyola abantu gavumenti bwekola ate bo bagamba nti ffe tukola layini nenga nti ebintu bino mwami Nandala mafaabi yabitandika wano ng'asaaga naye nga binafuya abantu olumu ne bibyajja ku mulamwa yabikolako naye wange ye butalejja mwami Nandala mafaabi n'ajja naga tukole layini abantu batukoka layini yali yakubuuza abantu mu ngalo nze sinaba kwogera ku sente yogende ku layini yali yakubuuza abantu kubebaza lwakuja yogende ku layini kale layini eyo newankubadde nga abantu bajagala si kikolwa kya bugunjufu kubanga mwami Museveni yabuuza abantu mulaale tomuntu wajja nakuwa 50,000 ye nga agenda kubeera mu palamenti kumala emyaka 5 50,000 zino zikutuusako obuweereza zisobola okukyusa amakaago zisobola okukyusa obulamu bwo naga nti tuleme kugumaaza abantu tubajje ku bulimba tubabuulire gavumenti kyesaanidde okukola n'omukulembeze kiki yandibadde akola bwe bwali obubaka wa president bwe yajja eSERERE njagala mbabuulire nti akalulu ffe nga ab'NRM twabadde n'ebigendererwa bya mirundi 2 nga tugenda mu kalulu kano ekisooka kulaga bantu nti ekibiina weekiri kubanga ekibiina kibeera n'enkola yaakyo ng'erambikibwa mu ssemateeka w'ekibiina emirimu ginaatambulanga bwe giti ekyokubiri ekibiina kigamba tiwanaabeerangawo enkayaana tiwanaabeerangawo consensus. Consensus weba tekoze
wabeera wa Kalulu. Kati akalulu kaffe aka primary kaliwo myaka ngesa ebiri emabega. Omukwasi w'ebendera n'alondebwa. Mwami Okabe n'agenda mu kooti ye NRM naye ne bamusingirayo. N'agenda yeesimbawo ng'omuntu n'awangula. Kaakati ffe ng'ekibiina pulideko wano mwami wali ayogedde ku mwamukula Vice Chairman ebigambo mwami byayogedde si ebigambo mwami Vice Chairman byayogera. Kubanga ebigambo bya Vice Chairman byayogera 25 ku simu. Era nze mu kuziika naliyo. Kakati awo ensobi we yatandikira. Naye nga batandika ensobi eyo bangi nga nange mwendi twalowooza nti mwami Okabe yali flag bearer. Era gy'olaba nti Deputy Speaker yavayo ne yeetonda n'agamba nze manyi kubanga mu Parliament ewedde mwami Okabe yali flag bearer waffe. Ffenna twakitwaliraawo ti mwami Okabe nze nasisinkana ne mwami Omoding nga yakatuuka mu Uganda ng'ava mu Australia ng'agenda kuziika. Ne musisinkana n'omwami Okupa mu Hotel Africana ne nsaba Okupa konze family enefunayo omwana gwe tuyinza okuwagira. Naye ngenda okutuuka mu kuziika eserere nga ndaba ti ate mwami Okabe teyali flag bearer. Kale manya nti obuzibu bugenda kujja. Kubanga tulina ssemateeka gwe tulina okukuuma era twagezaako okusisinkana mwami Omoding twogere naye n'agamba nti zinafuna obululu 1,013. Muyinza mutya okulowooza nti ndi munafu ndeke? Ne tumugamba nti abantu balonde nga balondesa ennyike. Era bw'otunuulira akalulu kano eriyo amagombolola 7 eserere. NRM yawangudde amagombolola 5. Okujjako amagombolola 2 Omoding mwava ediyumba gye bayita Kateeta erimu abalonzi abasuka 2,200. Egombolola erimu n'egombolola eryokubiri bayita Atira. Nja kwetegereza nnyo ndabe lwaki kubanga egombolola eyo museera kyemazeeyo mubaddemu aba-FDC bangi mu gombolola eyo esingamu aba-FDC obungi kubanga mwami Ochola mwava, mwami Max Omeda mwe yali ava, ne ndoza ne Honorable Captain Otekat naye ava mu gombolola eyo. Naye nga ebyo saagade kubigenda kubanga omwana yamaze okuwangula. Kati bwe mugenda mu bino na biri twagala kunafuya buwanguzi bw'oyo awangudde. Twagala tumuyozaayoze naye nga ebigambo by'abakulembeze b'e NRM kubanga nze siyinza kujja kuno ne ntandika kunenya muntu yenna. Ekisooka si kya bugunjufu kubanga tulina enkola gye tukobeeramu. Ekyokubiri abamu bakama bange. Kaakati nakyo si kya bugunjufu kujja kuno n'ogera ku mukama wo. Naye bwe tubanga tulina ebunafu bwe tuwalaze mu kulonda kuno tujja kuddayo tubitereeze. Naye basirikale bakola ensobi kubanga nali Soroti nga ndabye ngenza okumaliriza. Ngenda okulira omuntu akubira esimu muntu mwami Okupa bamukutte koze ng'akoze eki. Twasaba abasirikale bajje babere mu Kalulu bakuume emirembe si kukwata muntu. Nenga nti Okupa abadde akuba muntu abadde akola ki abba Kalulu atya. Kati naye ebyo byawedde abamukutte manyi tibajja kumunyonyola oba okumwetondera. Ffe tugenda kukola n'omuvubuka eyalondeddwa okulaba nti obutuuzi nja kubaako ekyokulabirako kimu. Serere alina amagombolola ng'egombolola erimu otambula okusuka kilomita 20 ng'okyali mu gombolola limu. Ekyo si kya bwenkanya kifiiriza abantu. Nze nagenda mu Parliament e Butaleja nga tulina amagombolola 6. Naye kati e Butaleja tulina amagombolola gasuka mu 15. Nga buli gombolola lirina secondary school, nga buli gombolola lirina health center 3, nga buli muluka gulina primary school. Kati nabuuziza mukyala Alaso nembuza ne mwami Ochola nembagamba mulwanyisa mwami Museveni naye temulumirwa abantu bammwe.
nagenda kusomera erimu bwe nkulagana ebifaananyi mu simu yange essomero lye bayita Atira secondary school zalowooza nti waliwo meeting eyo yabufuzi neŋamba nti ani akuŋŋanyiza obugaali buno agenze kubukola ki ngenda okukyama okulaba abalanjiri bugaali nga baana abaze ku ssomero yo navudde eserere navuddeyo nga nzijano mu ddwaliro nabadde na appointment n'omusawo mu Elgon Hospital nasimbudde eserere saawa 11 naye nesanga abaana b'essomero abato mu kkubo nga batambula nenyimiriza emmotoka mbabuuze naye ng'omwana atambula kilomita 8 agenda ku ssomero neŋŋamba ddala obutali bwenkanya buno eri abantu bannayuganda abantu b'okulembera era neyaddayo nembuuza alaso ne mbagata okulwanyisa Museveni sibagaana naye mulumirwa abantu bammwe mulumirwa abantu bammwe mubalage nti ddala ekifaananyi kino kiraba obwo bugaali buli ku ssomero baana b'essomero kilometers kiteke ku mukutu gwa YouTube obugaali bubuno mubulaba bungi nnyo kakati bw'olaba abantu abafaananga batyo era nagamba mu kino kiwulirize nnyo Mwami Museveni bwe yategeka okujja nasisinkana chairman wero C5 WFDC bamuyita Honorable Ochola nengamba mwami Ochola nenga ndi president w'eggwanga agenda kujja njagala ojje omwanirize ng'omukulembeze owa district kubanga olina ebizibu bingi ate nga mukulembeze w'eggwanga yasobola okubikuyamba okubijjawo jangu nze nali master of ceremony naye mugadi nja kuteeka ku program nga chairman wa district YNRM chairman LC5 FDC yes bunajja era sirabanga mukulembeza ayogera bulungi nga Mwami Ochola yebaza Mwami Museveni n'amuyoza era n'amala mubulira ebizibu bino bitwali tuyisemu naye kakati ekikulu eri abakulembeze newankubadde ng'oli mu opposition kyali badde kirungi mulumirwa abantu bammwe be mukulembera kubanga eserere navuddeyo nkaaba amaziga kubanga eriyo n'abakulembeze bafe ab'NRM eriyo abakulembeze bafe ab'NRM naye nga nembabuuza kuwozo district okutuuka bweti netandika okukola ebintu ebifaanana bwe biti abaana bazuukuka saawa 10 bali mu kubo bagenda ku ssomero kyabwenkanya ekyo kale njagala mbabuulire nti eserere twabaddeyo twagezezzaako nnyo twagala fulaga beera wangule tetwasobodde naye ate tulina obuvunanyizibwa okuwagira oyo yalondeddwa okulaba nti obuweereza tubutuuse eri abantu eri parish emu bagiyita Opuule okuva Opuule okutuuka ku parish kugundi ku ssomero lya Atira waliwo kilomita 10 naye nga kilomita ezo abantu bazitambuza bigere abaana b'essomero neŋŋamba bakulembeze ddala era nze njagala nkubuulire nti ng'ab'NRM navuddeyo ngenda kudda eserere ngende ntule n'abakulembeze ab'C5 ab'ebyalo njagala amagombolola bagakutulemu emiruka bagikutulemu tulina constituency emu ng'erina abalonzi 1,800 oba 2,000 naye eserere egombolola erimu ery'ekateeta erimu abalonzi 2,200 sub count kinjagadde okubuuza linza okubanga ddene nga temuli bantu omwami Kalema ate beddene nga temuli bantu 2,207 ga balonzi ekimbadde njagala kwogera mpaka byeyogedde ekizibu kituyina balonzi kati abalonzi byebadde njogera abalonzi bagenda ne balonda omuntu abawadde yogambye yalayino layino omuwadde 5 enkya tosangayo ki services kwangu omuntu balonzi talombi mwami aliyampa ogenza astray ekintu ky'ebitaano nze njagadde kukikolektinga omwami omodingi yavuddeyo njalabye raleze ku social media let me correct you on 500 mwami omodingi yavuddeyo ku social media nga ne videos tuziina n'agamba nze njagala mumpa akalulu nze siina sente ni musajja mwavu ekyokubiri tata wange yali bishop
Ochegede nze manyi kuyimba era yayimbide nga abantu ngayimba abantu bazinira ddala so mwami Honorable Dombo njagala okutegerera ng'ogamba line ezo ate nga omusajja yagambye etayina sente yabadde ayimba buyimbi kyesigenda maaso kamudemu omanyi size wano kunenya muntu yenna mbadde njogera bye nalabye ate kirungi saogedde kulala ey'omudingi njogedde kulale ezaffe ezenarem zetwagenzeeko nti ogenda okutuuka abantu tebawuliriza na byogamba bo bagamba nti bagala kusimba layini nezomodingi naziriku naye layini zaaliyo naye nga kakati saagala kunenya ekisinga obukulu kusomesa abantu olunaku lwajjo nga sira juzi olunaku olwokulwa nali ntambula mu byalo negamba akulembeze nti twetaaga okugendayo ze nga yagenda eserere maleyo wiiki nga 2 kuyita abavubuka nakubasomesa omukulembeze yandibadde akola ki mwandibadde muganyulwamu mutya obulamu bwammwe bw'oba osobola okubeera ne sente ezizo mu nsawo zisinga omutwalo ogumu omuntu gwakuwadde kubanga ogenda naye bw'obanga olina kyotunda ng'osobola okutunda mwogo osobola okutunda embuzi osobola okutunda kiba kya mugaso nnyo okusinga okulinda nti bwe balibeerawo okulonda ng'ate omuntu andeetera 5,000 kubanga ekyo tekikyusa abantu kubanga omulama gw'NRM gugamba nti baagala social economic transformation era Mama 7 yayogera speech nenooza nti katuleetere buzibu yamala essaawa 2 namba nga asomesa busomesa n'agamba nti kino kye kigenda okukyusa obulamu twali tuze mu State House nga tumuwadde briefing ku bintu ebiriyo era naye n'atuwa obudde naye yazeemu n'atugamba nti twetaaga okudda eserere tunyonyola abantu kubanga obugagga Katonda yabukola gye buli ettaka balirina amazzi bagalina bavuba ebyennyanja naye ate okufuuka batandika okusabiriza kubanga abakulembeze kambaako example emu esembayo nabuuza abantu b'Ekateeta nasisinkana abakulembeze ne mbabuuza nti mulabika mwami Okabbe mumwagadde nnyo oba mwamwagala nnyo ki ekyo kyali abakolera kimwandi yeetaaze gavumenti egende nakyo mu maaso ne bagamba nti yagula water bowser buli ewafa omuntu water bowser etwalawo amazzi ne mbabuuza nti ekyo kibeera sustainable nze Butalejja njagala nnyo okwogera ku Butalejja gye mmanyi kubanga bwe nagenda mu parliament abantu baali bakinywa amazzi nga bagajja mu Manafa River abamu bagajja mu bidiba naye bwe twagenda ne tusika amazzi aga taapu kugajja ku Bukedde College ne tugatwala na Biganda abasobola okugasasula ne bagasasula kati oli muntu wabeera ne taapu kibeera sustainable okusinga okulina water bowser evudde w'omubaka boreholes government ne tugenda tuongeza ku nsimbi ezijja mu bantu kakati ne bagamba nti ekyo abantu beeserere si kye twali badde tukola kati tulina vice president abateeso tulina speaker abateeso singa twegaata n'abamembers ba parliament tetukola water project ennene esobola okutambuza amazzi mu Teeso yonna ne tuva mu kino ebya water bowser kakati ne mindset okusomesa abakulembeze kikye tuteekeddwa okukola nakyo kikulu nnyo kale sebo seeyanjudde mwami Kalema Mbale bamala okweyanjula ndina kenjagadde kwogerako katono nti ekigambo Honorable kyayogedde simanyi Ariampa n'akigwira nti ekigambo ekyo line biki no generation mwami Museveni mwenyine yajonona. You remember when they were amending the constitution, what happened? When Honorable was in the parliament, Baba was Sentemeka. Jikwati koto jikwata ko Baba was Sentemeka. Jukira Kalulu KNRM, you remember the other line, the money that came in the community, zali mitwalo meka. Mitwalo abidu meka, mitwalo asatu. Pa each village, you remember that money? Ngabagenda kulonda Kalulu. So, generation, it is rotten by NRM itself. Two, Honorable ali kwogera ku bizibu bye Soroti. Soroti Teso region ye kyasinze okubeera ne ba ministers aba holding a reform government ya Mwami Museveni ebisava. Vice President avaludawa. Speaker avaludawa.
NRM Vice Chairman NRM avaludawa Eastern Region. Ba ministers. Njogera ninde kani. Now if Tese is still lagging behind, whom to blame? Them say ekintu ekyo By the way, njagala kukulisayo honorable. Kulike SERERE mwawangude ekikopo mwebale nnyo mwebale. Kitambulira kyekwasako ku Sam kyayogedde. Timukwogerako obadde ngagezaako nnyo okunenya ba local leaders. Mentionings abantu bali Saloso. Why not even decision makers? No, they are not. Alaso was there for. Don't you think nti mwengana mwe government mwina ebitatambudde bulungi okulaba nga abantu abo mubajja mu mbeera gye balimu? Sebo kangubuulire nze sibeerangako minisita mu gavumenti ya Museveni. Naye buli gombolole wange lirimu amasanyalaze. Wulira nina amazzi amakubo ge tukoze. This is a very good point. Yes, tewali. Nze sibeerangako minisita. Yes, exactly. Naye ne minisita w'amasanyalaze yajja ewange. Yes. Nambuuza nti okikola otya? Kakati representative obeera mukulembeze amagombolo gasalamu tebagasalira mu Kampala. Bagasalira mu local government. Okulaba nze najje Butaleja nendaba nti egombola ye Butaleja yali etandikira e Butaleja negenda paka na Wanjofu negenda paka na Mulo. Kati twasalamu egombolo eyo mulimu Sedi School emu, mulimu Butaleja ACS, mulimu na Wanjofu eriyo esomero lyayo. Kakati muli mugombolo erimu twajjamu amasomero 3 aga secondary school. So leadership. Kakati ekyo twakikola ng'abakulembeze. Mwebeeramu. Ne Alaso abadde mukulembeze. Ne Mwami Ochola abadde mukulembeze. Ne Mukula abadde mu parliament. Mubaddemu n'abe-NRM. Mukula nga SERERE ekyali ku Soroti. Na mubaddemu wulira mulibaddemu n'abe-members ba parliament. Era juzi twali kulala emu. Nagenda okusanga nga anumbye nnyo nga anumbiddemu n'owe wange. Nengamba ati kakati nensazaamu kubanga ddala nakaaba amaziga ng'olweggulo nayimiriza motoka nendaba abaana abatambula mayiro saawa 11 obudde buba bwakizikiza. It is night. Nenyimiriza okubuuza abaana naye nga abaana batambula okunoonya education. Nembuuza nti ku mulembe ogwafa ogw'NRM abaana beserere nga batambula mayiro 10 okugenda mu secondary school. Kino si kya buvunaanyizibwa. Balimu abakulembeze we bataakolera bulungi. Tujja kuddayo omudingi tumuyambe tumutegeeze ekyokukola tutuuse services okutuuka eri abantu baffe. Kyobola banagambye abantu beserere nti singa balonze FDC nekyusa ku bukulembeze era abantu besoroti amanya gange kakati okwagira opposition kakati balonda bubi omwana ono kyatamanyi nti FDC yebadde mu bukulembeze mu bitundu byeyo. Exactly. Mwami Ochola yali chairman wa Soroti yonna nga neserere eryali anda Soroti ng'egombola erisinga obunene ye Katete eyo gye njogerako anda Soroti n'okutuusa kati n'ensobi olumuzibeera zaffe nababuuziza lwaki twasalamu Kasiro ne tugisalako kaunti gye bayita Pingire naye ne tutasalamu Soroti kaunti ate nga ye yali ennene n'abalonzi kati bali kumbi kwera 10,000. Kale naye amanya gange nze Emmanuel Dombo omwogezi w'ekibiina ky'NRM mbadde nzize mu tawuni kukola mirimu gyange nga njagala kuddayo Kampala naye ne puliriza program nga boogera by'amazima nga boogera ebyeserere nenga nti nze engeri gye nabaddeyo kangende mbogerereko kubanga bino bye mbabuulidde bye badde temumanyi musobodde namwe okubimanya bwe munaaba mugenze mu programu endala mujja kubiteesaako bakukubye hands down ahona bisogereko okiriza nga oyageze bamukuba knockout NRM mobilizer spokes person chairman electoral commission ne bagenda batagambye ngo baba kubye hands down mudakika emwe ensonga yono jogereko amahona jogereko katono okiriza okugenda honorable okugenda SERERE bino byonna fine kibadde kirungi. This is a blessing. This guys
ntusobodde okufuna information eri ku ground naye ng'ensonga enkulu yakutwalayo tuweze by election era n'obuvunaanyizibwa bwo nga ofiisi yo ng'egimu ku mirimu egyakutwalayo okunoonyeza ekibiina kyo buwanguzi. At the end of the day obulabika nti tebwavuddeyo bulungi nga mulowooza mu dakiika nga 2 kiki ekyaganye NRM okuba nga evaayo n'obuwanguzi nga fulaga beyala yawangudde. Nakugambye nti amagombolola mwami Philip Oucho mwami Mugenzo Kabe teyali tava NRM yawangudde. Kati egombolola eddene abaali balina omubaka nga nabo beeyagala batugambye nti tulina kye tuyinza kukola bo okuwagira NRM okujjako bo okuwa mutabani waabwe yafa. Kakati ekyo kyabadde kitegerekeka nga nabo tekiyinza kukikyusa bo bagambe nti bakyakungubaga. Kakati olwo n'okolaki n'owakkiriza mbu hands down nga apana tori hands down yawe omwami Omodingi ajja kumulaba nga ajja ne kukyeba okusigning agreement mumuwe kadi okolagana naffe teyandi esimbyeyo nga independent ali NRM leaning nga tekimaze kutegereka. Kyobola abantu ne mwami Mukula bwe baali baziika ebigambo ebyo nja kubikuwaana Katimbe obiwuliza omulabe ng'ayogera yabyogera kubanga olulimi lwali luteeso naye twandibadde tumuteekako n'omuwuliriza ebigambo ebadde mwogera byagamba fulaga beyala bibinowa teeka ku muzindaalo bateekeko badde awo yayitira fulaga beyala namugamba nti jangu ensonga zino tuzimale kati tuzimale kati oyo mubufulira omulimu agenda atuule kakati mwami Mukula baliwe bamala okwogera n'ayita fulaga beyala namugamba nti jangu wano omaze okuwulira bibogera jangu ensonga zino tuzimale kati. Fulaga beyala najja n'agamba nti nze bwe mbadde nzijja wano nzize kukungubaga kubanga mukyalo Kabe abadde anti wange ate nga newankubadde navuganya n'Okabe abadde mukwano gwange. Kati njagala ensonga zino tuzogereko ng'okulonda okuziika kuwedde. Kakati ebyo byaliyo naye njagala mbabuulire nti NRM newankubadde nga fulaga beyala teyayiseemu naye ng'eyayiseemu naye NRM era tugenda kukola naye bulungi nnyo emirimu gyaffe tuzimbe eggwanga lyaffe bwanga waliwo ebyetaaga okumulungamya tugenda kumulungamya ng'omukulembeze. Kirala munana katonyeze mu Sigine FM abalungi abatuuliriza